mutabani wa Charles James Sembu mukumandika tomuletedde ebizibu nakuzino tomwabyo omutima abadde bulwadde atagera kuyongera bulwadde agenda aterera omumbejja Nassolo Teddy omulungi bukyamwanga era tuli mu kulumya tetulina buzibu tuli bulungi twajjirwa ekiyitibwa social media craze and madness abantu bano Bruno Betty n'omumbejja bakyayagalanira ddala era boogeraganya nga bwakituganda kati kiba kivudde okukitambuza okulaga nti waliwo obuzibu nti eryo n'abali ku social media abekuŋŋaanya bagende bakime ebintu views na likes zezireze obuzibu. Bruno Betty gwe mmanyi talina kirowoozo wadde omutima okugamba nti agenda akima ebintu era abagamba okubikima abasekeredde famire y'omumbejja tubagamba nti mwebale nnyo kuba abantu balamu twebaza engeri gye mwatwanirizaamu twebaza emikolo egyakolebwa tubakakasa nti enetandikwa butandikwa emikolo emirala egikyajja mu maaso involving Bruno Betty Ssenkukuma n'omumbejja Nassolo no question about it. Nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana nze ngenda okukulemberamu kampeyini ebanja ebintu ku buko Bruno Betty gye yakola kigye yawasa bwe mba nammwe temusobola kutuuza muwala wammwe ng'amanyira Bruno Betty yamulira sente ze guyalita ne bakyazane mu nnyumba bo bamuzadde kisajja kyatu ne kikaaba tibannange omukwano gunzita alaba ebbina ligenda kubanga waliwo bajjawa waliwo omukazi ajja mu bulamu bwo mu butuufu kati kankubulire Naalongo tusonyiwa n'abakazi nga tubasanze mu benzi nga babeebaseeko mu bwenzi kati kyenjagala abasajja mutegeere mwejje mwe endowooza y'ekyana ekito okujjako bano abakalaba abakazi nga gwe bakalaba girlfriend watya gw'olowooza mbu ensujju za mugaso ensujju ya mugaso nga nannyini waayo agikutte buki eryo ebbina ddungi ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0706 769 082 oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Kale kusema official njagala kubuzaako n'enkwebaza gy'otuusizzaako engalo eyo yonna gy'osobola okubeera nga ate obeera webere kubeera nga ate otwegasseeko bali baki abambadde amakanzu basajja ba Buganda abatafa nda press conference bagikoledde mu makanzu kale webere kubanga ate otwegasseeko mwere kubanga ate weemuli ono bamuyita Nana Hub Mouthwash kafune amannyo nga gakuluma nga gavaamu omusaayi olira sayidi emu
oli ebyokyo b'ebinyogo gagasanyalala nana ajja kubanga ate akuyambako gwali ebweru w'eggwanga omuntu wabajje Kampala mugamba mukuleetere mu supermarkets ne drug shops mwali kale tulina banafu Bazulu Tours and Travel Bazulu Tours and Travel bakutegeeza nti gwe eyeetaaga okubanga ate otambulamu nga weetaaga abantu agenda okuyambako mu nsonga ez'enjawulo weebali Bazulu bakutegeeza nti nno gwe ayagala okubeera nga ate bakubukingira wootero wogenda okusuula weebali gwe ayagala okutambula naye nga toyagala kudda mu bizibu bya kunoonya tiketi ya kinyonyi ki weebali abayagala okukolera ku passport nga okutambula naye nga togirina weebali abagala okukolera ku visa weebali n'ebirala bingi nnyo kale ate ku visa bagamba nti gwe ayagala okugenda mu manga ga Bulaaya bakuyambako okukolera ku paperwork ebyo bye weetaaga okugenda okuyambako okwennyonnyolako abazungu baagala nnyo obbakakasa oba kyoyogera kituufu so kaakati bajja kubanga ate bakuyambako kale banoonyeeko okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo kale nina Naalongo wano ne Abani Kojja Abani mbuliza ku abantu mbabuuzaako nnyo nti muli mutya obadde wayise weeks nga ziizo nga tituwuliziganya ndi musanyufu nnyo okubeera ku pano nate eya Same Official byonna tubyogereko ne Naalongo wano ndi musanyufu okubeera nti ndi naye tugenda byogerako nkakasa muli n'abantu abatuufu ebintu abatagwamu bigwe wabula abatunuuliza obukugu ate nno bbanga yatandika okweraliikirira osajja batya nnyo abasajja b'amaloboozi amanene yatyaki yagamba Abani Kojja oyo nalabye akuwaana nnyo n'atakomako n'aŋŋamba baŋŋambye mu bantu abasinze okubeererawo ku show yatudde nnyo n'aŋŋamba naye mwandibadde mumbuulira mangu oba omukazi mumulekera ne mumulekera Saalongo abe mugumu kubanga naffe abaffe gye bali naffe abaffe tuli seefu nnyo balamusizaako mwenna abatulaba mikwano gyaffe nze Naalongo Kitone Nampijja owa open discussion mukw'omusajja omumpi bane yebitibwa nganya wenyumereza mu bumpi akola ki wali ohulidde eyagenzi ne bamulongosa n'awanvu olina kubeera n'ekyo obumpi bunyuma kwekweka mu lutalo naye bakikubye nnyo bayiza wenge gye muntandikiddemu kambalage nti abampi ffe tusinza okufunamu mu guno omwaka Same Official ne Abani Kojja mba temulina mutima mubi njagala munneebalizeko aba Energy Motors banzije mu motoka ennyimpi ne bampa emmotoka ebenkana obuwanvu bali mmengawo ng'oyambika ku CBS bampadde emmotoka ensinga obuwanvu n'aŋŋamba genda muko omusajja weeyagalira omwo akwebaza ati niina eri ebadde ekyali nnamu kuweereza ggwanga eri wagizizza banayo gyeri kati nagiwadde abagyagala yiyo emmotoka gye njogerako kenjagalira ddala kanamba twala omukisa okutegeeza nti baddayi yiyo kati Subaru bagikuwa atambulira mu Subaru Naalonga avuge emmotoka ng'okankano n'agiwulira ate nalutandise okwogera ebyaddala nyina Kojja avuga nnyo emmotoka yanze alaba ebitiibwa abo tebalina kibawulira mu bulamu emmotoka enyuma nga ggwe gwovuga n'ogirinnyako bwoti n'ogiwuyanga nange envugamu olw'olumu wano emakindi nsobola okwereeta bayiza olaba Same omuntu yenna ng'alina emmotoka emutawanya naye ng'olinamu ssente genda ku Energy Motors waakiri bakubanja naye ovuga emmotoka y'ekirooto kyo nga namu anti balina emmotoka si emivumba gy'emmotoka wabula kye bayita emmotoka standard bantu antwalira Abani kyoyita emmotoka standard alirayo Abani kubanga ogenda awo kugonda eriranye CBS oyo musanga ne Kojja alina emmotoka aliwa bagamba kale eri bright gwe bulamu bw'emmotoka eyo n'emmotoka eyange sebe etambula gwe kati obuzibu bwe muyina era kati gwe owa Subaru nkusaasire mwe kaffe tukola onna woosanga abantu onogabunozi ssente eyange ekola ntwala omukisa okutegeeza ti Kojja ate ekiri mu Subaru bona akitegeera ojja kugigula lwaki bwekyamuka bweti teddamu okunywa ku mafuta ng'ogenda e Masaka ku mitwalo egi bazitutiisa nnyo n'oganti naye yagikuziza ebigambo yagambye nze nagivuze wanje yasinga okwagala kubatunda akubuuza si batunda nze yaguze bibamugambye naye ewaffe Masaka nodda emmotoka yange eri Impreza ebadde egenda ewaffe Matete nenye emitwalo 10 n'emeka 15 eyo nataddemu emitwalo ameka wamwe nno walakotuuka ku booda Matete wala twawasaayo omukazi kati eno yagenze kyekala ng'eyita mu bbanga swesweswes twagenze okutuuka ng'eyamafuta ng'ogira olindako okufojja nnyiiga kitegedde ewammwe walako bayinza kati abantu abaavu tebajja kitegeera bano abavuga zino emmotoka nga gye mbadde nvuga
Kale otandise okututwalira ssebo olw'okuba walinnyeeko ngezaako bakuba lwa nsonga sayima ayogera bya ddala aŋŋambye mbu ssebo bye baŋŋambye bye ndi okwogera tandikidde otuvumira mu Subaru ssebo nze ngula amafuta yagenze nedda nga amafuta gonna mwegali Matete walako naye nga gonna egayina kwetaano yatuse Matete nataddemu aga naye nagenza okudda nga amafuta gonna egayina naye gwewulira ebyalo by'abasajja alina okukwata emitwalo abiri netaga emitwalo eno genda eruweero wetagenda kati eyanga ewe wonywena bwekyamukatenywa yadde mitwalo abiri singa walinnyewo taxi singa wasevinze emitwalo gy'okkumi n'egi mitwalo omukisa bategeeza nti mukama bw'akyusanga obulamu bwo lwana nnyo okyuke naki totandika kubalirira nalinnya nnyo takisi nalinnya nnyo baasi ng'era mukama tasobola kumpa busobozi bwa mmotoka nya mitwalo ameka kati olwaliro nze muka omusajja wa Subaru XT naye kyekyamazima olaba takisi eyo nalinnyako ku takisi ojjukira omusajja ono eyafa ow'okumwala eyo ku lw'emasaka oyo eyagwa mu nnyanja oyo kati akamotoka kange kenalina nga katiisa okukavuga naye nga katulinnye ki kaninye takisi kwane takisi nno nayo nno kati nze nno obulamu obuntuusa ku mmotoka nga nti ogivuga sijja kubeera nayo awo andizana kati okujja no ninnya ebooda nze nyina ebintu byesirinaako buzibu kojja nga nabikola nnyo era nga sibinkaluubirira mbu tuli mu jjaamu nsumbuwa nze kati kikulu kiba nti emmotoka yange ngiina kyokka ekyo kyenfa abange ekiriwo wano ffe twagguddewo fayiro y'okubanja ebintu bya Bruno era tunoonya mikono mwe baani ffe nga abaasonda nga twegattiddwako abaawerekera nawerekera n'abakooye boy child okola n'ensula nayo okumanyiirwa naye waliwo abagamba nti nedda akireke buki akireke bulesi baye musajja atu kino njagala kumakinga kiriya tannabanja ku biki ku bintu so kati abanaamuvuma saagala muvume ffe abagambe tetugenda kusiba oba tabanjizza ffe tujabireta netumukola ki naye nga mwakakasizza kale wadde tannabanja bintu mwakakasizza nti laavu yo tewali omukazi watera voice note yo ng'okaaba gy'omuweereza ng'omukaabira kubanga eyagita omukazi yegwe baagiweereza mukazi naye nange noya kyenkola saalo nga nkaabiremu bw'atyo bakatinkulesa ntandiso abasajja abakaaba abakazi kiki kyemwagala wange mugumu bugumu tebakansedde otubuuze wakaba ne wakitonkaabiramu nga Bruno kale nange ntandiso tetenkanya naye Bruno mwana gwe ekintu wakikubye nnyo bambi nde bambi Bruno yakulira ku jjajja ekyejo kingi kati ate n'ekirala nze ku mikono gyammwe siriiko yadde nakuba navuga emmotoka yange neteka amafuta agawera nno ntwala gwagenda naye tojja kusaako tosaako omukono sijja kusaako omukono lwa nsonga buli muntu alina okuyigira mu nsobi ze ontegedde nti omuwala mukyamu naye n'omulenzi ayinza okuba obukyamu samwawo samweya nze nga sinabanja bintu nasose kunoonya musawo agenda kuloga Teddy oba ye Teddy oba yaani oba ye Ntandi Teddy nze Teddy sigwe ngamba Ntandi oyo Ntandi nafunye ddo omusawo agenda omutulogera ne Bruno naye omusawo yose kumbuuza Bruno yabadde mulamu bulungi nnyo era abuukabuuka ku stage oyo gola babeera ku show eyakawungeza abeera sikya wamma kyabuuzizza yabadde ategeeza nti ensujju alabako ndabe kwegya emyaka waliwo abasajja ng'ensujju mulabako ndabe munnaye nga temuna yadde akaanyi naye ekitawaanya Bruno omaikaso kamalirize badde manyi amaliriza nze kati n'olw'ensonga ezebbiti siwagira kubanja bintu lwa nsonga Bruno yakyamukamu yakyamuka atya bagamba omuwala mbu ababimanyi okusinga ffe abagenda ku mukolo tiyamulaba emyezi emeka kalonna naalongo ali ku mukolo embeera yali ete yali ku mukolo nga gwe yali ku mukolo embeera yali era mwagenda ku mukolo newe mwavayo mwageya bigambo kubanga buli mukolo waliyo okugeya kati nze engeri gye natambulira motoka yange nesesanga tetwafuna budde bugeya wala twajja tusiima nti omukazi anyumye kwaffe mu kugenda baatugamba nti awasiza sugar mami mugenda otuukanga muwala mu kugenda nga muwala muto nga si sugar mami n'akamu kali nga omukazi mwali temumumanyi nze nali simumanyi naye nga bagamba nti omukazi yafunye mukadde nembuuza sesanga abo olero nanga luva ku division ne mugaa lwaki omukazi we babadde bamuyita mukadde bamuyita mukadde ng'ate muwala muto omwana omuto bw'atyo owulira badde nga tebagaliza Bruno nangamba
bigambo byabaki byabateesi naye kyenalaba ku mukolo esooka omukolo gwali mulungi gwali organize n'amaka ge twakyalamu gaali gabbe ye kyokolaba abaana abawala baswaza abantu ng'omutanayita mukolo mu makaago kirungi osooka otegeere entegeerayo kaakati bwe twamalirizaawo nendaba bano abaali basanyuka abava mu nju okujja mu kidaala waliwo akantu akaali kalaga ng'alinga nga yali ayagala okuba omukazi ono kiisi n'agaana oli ku kyaki ku kya social media walaba ng'alinga mu miti emboozi yaleeta atya kiisi nagira mwakwaba yogenyi kusimba erubalala odduke wasaalo kakati yasooka najja nabanga amukuba akaama ndowooza okusa kukyayagala okukola ki omukazi yali atasomanga nanyinganaga ka video mujja kalaba kwe kumukisingawa mukyenyi kwe kumukuba kapeke mukyenyi kwe kumukuba kano ku mukyenyi era omuwala n'asmilinga n'akola ki n'aseka naye ekirala n'abantu kyenda bakibayogera ku mukolo kale okujajjatta kwasuka ku muki ku mukolo kutya bakinyola batya omukolo ngamanyi nti Bruno abeera happy byonna babingambye bugambi kuba luli nayogera ologo omuki omuwala kati ne wabawo abantu byanga banganga tunaloga muwala kiro nga tewakyogerako omuko nti yasukka oba okukyakyanca ennyo ku buko yanyumirwa bwe bakyogera omuko nkusalemu katunda ekirimi ogumu ku mirimu gye gyakola bwakatumwa kale yagenda n'akwata ate obwakatumwa omanyi bakatumwa be bantu abakyasinze okwekyangacanga ku mikolo n'okusimba evivi mu ttaka kati omuko yagenda ne yeerabira nti agenze ku buko kwanjulwa n'atandika obwakatumwa abako ne beesooza lwegaba batuleetedde ani ono banna abanikojja yasigula omukazi ate ensigula kizekanalongo n'amaliriza sokoye abanikojja ekiso kyajeyo ekyomusamulayi kiso temumanyi nti Bruno ke katumwa kati ku mukolo yazinanga katumwa byanyiiza abako nze nampijja bintu ebimu binsobera naye nze abanikojja tunapya wano nga mukubye ate ngaonkubira ki abanikojjulizi tolunaku lumu kakati n'olw'ensonga ezo zembadde mbannyonnyola wamma mbuba abalabi bagamba nga sinayo kugamba muwala kumuloga nsooke endabe n'ebyali ku mukolo nti byali tebikoze eki tebisaanidde naye nze kale nasalabawo kitakoze eki kitakuba omuntu bw'asanyuka wadde embozira nga bw'aba akoze eki bw'aba ayagadde naye nga sunaba kulowooza kubanja bintu Simon njagala musooke mulowooze ku yabitwala mu kapasite ki of course kuweesa mukyala w'ekitiibwa obudde obwali busaanidde obudde bwani naani ani alina otunuulira obudde ku ffenna anti sayima abasajja mukyamuka naddala bw'obaamu n'amaalo yalo mulimu abasajja abakyamuka kambuze ekibuuza kanalongo omusajja wakyamuka nga ayagala okwegadangako ng'omugamba obudde tebunnatuuka anti kati ebintu biri bibiri Simon okwegadanga ku muntu kirala n'omuntu okuterawo condition olw'okuba omulaze ennyo nti weetaaga okumufuna nakyo kirala omuntu osobola okunjayaniramu omugamba obudde bukyali ogira olindako tokitegedde Simon omuntu asobola okukujja nakwana bya bulijjo nene omugamba ati nze okwata ku nsujju bagikuttekutte nnyo nga bebakola ki nze okwata ku nsujju omusajja nasuubiza aliddemu okugende waffe gwe yalikwata ku nsujju kati gwe olw'okuba bulwembigula nkuyisa bubi n'oyayana ondaga ennyo nti nno gwosinga bali abaze bankosa benkukoze eki ngalufuuko w'enjawulo benkugambye nze nkwekanga nga yatwala ebintu nga talabyeko wowayi kuba natunuulira wali abakazi ensanyuka gyebasanyuka ku mukolo manye abakazi ababangu baba baagala okukakasa ku kyalo ne gye bava nti abagamba nti talifumbirwa kakati akoze eki bamututte oba wakajajja ttaawo ak'enjawulo n'okumya bano ba ex abasookawo naye kale wali saakalaba era ng'omuntu ali principled bwe bakyogera kakati ebyo nga tebinkwatako nga mbimaze emmere yali etya ku mukolo yali nnungi babagabula bulungi nnyo ebigambo by'omukyala nga wabanirizawo bwe yabanyiza yali atya ndabika nali mu mmotoka kirabika awo twali wali ogenza fuka ndabika nali mu mmotoka kakati ekirala twagala Bruno akonfaminge mulamu mu butonde mulamu baba mulamu mu butonde era nga ye akakasa nti sayiro z'ekika yazijjayo omuwala yajoze mu jooge omusawo bamaze dde omumunfunira kyokka omukazi asobola okunoba nga wowaaya oyo atunobeza ddala ate omuntu aba tasimba akagere ono kagambye ate aba agamba ki
ndaba ino simba akagenda simbe vivi notegeera kubanga gyeje emyaka kati alubata kusimbira ku myaka gya kakase nti mulamu mu butonde omukazi yajoze mu joge tetugenda kubonaabona kubanja bintu tugenda kufuna wano omusawo bamundagiridde kumpi omanyize nakola wano open discussion ebeera bulirwa sande abakazi bajja bangi abalina ebizibu kati mwe mugira gamba nti ze bange baali bamubye n'emmulogo omukazi open discussion wano abantu abeerawo n'ebizibu ebyenjawulo oli bansanganga waka kati bajja ntibunyumiza wano kati awo wentegedde nti abalogo gye baali kati era waliwo yaŋŋambye nti nze olwo omujjange yali ammanyira ne mudibya kati talina yadde amukwana abeera yeegayirira musonyiwe kakati nemugamba tobonaabona tulina eyabbi ebintu byani bya buluno nze mbulira balogera mmeka nti emitwalo egi ate najjo togiwaayo gyonna owaayo omutwalo egyo simanyi ogula buki nemugamba ate kati buluno zengenda musasuuliriza omusawo kuba ntono bulala era nze mukubanja ebintu sikuliiko wano ku ttiimu okubonereza buluno abamulamu butonde wendi n'omusawo namufunye kyekibi kyo ekintu ekyo katokatika kyosobola okwexcusingiramu omukazi kubeera nga adibye takyakwanibwa ekyo kyosobola okwexcusingiramu omukazi okwexcusinga kyekiki okusonyiyira mukyala Bruno singa Bruno abeera tasaza singa abeera mu kisenge munafu awo nsobola okuyimirira ku sayidi ye kuba nange ekinfumbizeewo abaze omuntu yakola nejejeta sabatana n'abannamaanyi kujjayo sayiro zakika obeera ono banogaani anakikola kino ani kyogamba ebintu ebituliza ddala abakazi musajja akola ebintu n'ogamba oba yali ludda wani bano ba ex abanasi nogibawo obutwa n'abasajja beegiriisa n'ojula okubalawo obutwa baffe naye n'ogamba kasana bo bankuumako akabangako nga taliiwo kambalekera bona nne gye bali omuntu olina ate obeera bubezi ng'obadde wanyize n'ogamba naye bannaye ku kye yakoze ku mmandi kamusonyi weetereetonze kimala Niko abasajja bamanyi. Gwe Simon. Abasajja bafuna dictionary kwe batukwanira kati. Bafuna obutabo, Love eri ku script balina app ekwana bakazi. Babeera kuli omukazi bwabeera bwati bamukwana batya bwe bati. Kalina abafumbo bagifuna. Nagamba bwe yagala okunyweza mukazi wo koloti omukomira nnyo mu bulimba. Ne basamawo nnyo. Wikagamba ko bulimba akanyigulula omukazi mu dakiika emwe abasajja bakafuna. Kati obeera oyagala okunoba n'ogaana mama kugamba bwe yangambye eggulo nti omukazi omusajja kagamba teka n'okunde ogamba anti waliwo obudde abasajja bwe boogera obugambo tebuba nno bungi naye obugambo obwo tubukwata alla ate bamalina okunyiika n'obujjukira n'ogamba kitaata kakati ate ani anaabuŋŋamba ng'oluusi bw'ojjukirako ne bali abaana tebabwogera ate bukunyumira okufa n'ogamba kangumira olubuto lwa Simon sina kyakukola abakazi bibamalamu betono yadde tannaba kugira abani tukole ki ekyokukola ekisookera ddala omuzinda gutumize gyoli ekisookera ddala abavubuka bonna mulina okukimanya nti bw'obanga sente z'olina mu nsawo zigula byenda tokyama ku bbuca ya mbuzi Bruno Betty yakyama ku bbuca y'embuzi ng'ate sente z'alina mu nsawo zigula byenda. Waliwo abakazi abamu nga bw'omukwata bw'oti n'omuleeta mu bulamu bwo ogenda kubeera ku bunkenke bw'otalabanga. Kubanga olwaleero tutunulira ebintu biringa 2 oba 3. Lwaki obufumbo buno tebuwezezza adde emyezi 9? Obwali bwakabaawo ekyokubiri netunulira paka nkubulire olwaleero waliwo omukazi gw'ofuna. Omukazi oyo ayinza okuba nga teyali wa wagguluko nga Bruno Betty tannamukwana kubanga yali tali exposed. Kale omukazi ono bw'amala okubeera exposed kubanga Bruno Betty oluusi olwakalimuke atambulirwako ki kamera. Omukazi atuuka ekiseera abeera exposed afuna ku butaala atandika okufuuka magnet esikiriza buli kyuma ekyenjawulo. Nze bagamba oyo muka Bruno Betty olunaku akwanibwa abasajja abatakka wansi waaba. Week akwanibwa abasajja 20 omwezi 83 omwaka 18 mwe mugira abagagga mwe mugira abaavu mwe mugira aberinnya abasinga ku Bruno Betty mwe mugira bano ba kwate emitwalo 2 genda osakole enjala. Bruno Betty kasende kafaako omusaala alinze kasende ka Vision Group kali korenti kali kochi ekiwala buno kibiringula amabina wali wansi mu arcade abasubuzi bonna bana abalina sente zibawaawo mu stocks bagamba ajai
kati Bruno Betty atuuse ekiseera ati kye kyenkugamba nti omukazi kati ali exposed nnyo kubanga akubiddwako ki omukazi wagenda mu butaali nengeri kati akubiddwako enfuufu ate nga Bruno Betty ensonga lwaki omukazi oyo ali byali banga olwaliro sayimu omukazi yenna akwegaanira mu public tewabaawo na kubuusabuusa kwonna aba takwagala omukolo Nalongo gwayogeddeko nze nagwetegereza bulungi era nzika mbabuulire nze ngenda kuwasa mukazi wange mu January Nalongo nja kuyita ojja kumperekerako naye nze ku bbaluwa gye ngenda okuwandiika ku buko nti nzijja nina okubateeramu amateeka etteeka erisooka etteeka erisooka bwe munaasanyuka ennyo ne mukuba enduulu eyawaggulu mujja kundaga nga mwe abalina kye mwewonya omuntu nga batwala muwalawo ng'omwagala oba munakuwavu mumusanyukira ki agenze omwana waffe bamukwabudde nnyo batulumye bakukyalo mwe kyemutamanye kukyalo okwo tuba n'empala nazaffe mwana basanyuke ewaabwe tekikola anti kati okusanyuka kwa mirundi ebiri waliwo okusanyuka ennyo kandi bannange omusajja atuwonyezza ne mbamu n'okusanyuka okw'essanyu naye nga kyengezaako okutegeeza nga nzize ku mulamwa Bruno Betty agenda kaaba okujjako solution eryaji omukazi mukola olubuto takyakomba ka muntamu adedekereze empola afune emitwalo gye ne bwe gabeera 2 oba 3 omukazi amukola olubuto ffe tulina strategy gye tusobola okumuwa oluzannyo olu penalty nga yanywedde dda bw'obanga oyagala okukola omuwala olubuto kuba tuli ku gundi saagala nnyo nawatuleese wana wali abantu olusi tukwatibwamu ku nsonyi bwe muba mu kikola eky'omukwano gwe kennyini Bruno Betty ng'olina omukazi oyo kwata ezaffene zino ozinyweze ng'eno bw'otwala zita omulundi ogwo amazzi gajja kufubutukirayo ku sipiidi y'akasaali luba lubuto banaye bino ebintu bye twogera tulina okuyamba omwana oyo waakiri akomyewo ku ssente ze kibi nnyo omukazi okukukyawa ng'akasente okasooka omukolo gwali gw'amaanyi mukolo gwali gwa mulembe naye kibi nnyo omukazi okukukyawa ng'omutaddemu ssente nnyingi bwe zityo nga tomuggyemu yadde akaana kyovula abavubuka nze mbagamba nga tonnaba kwanjulwa oba kuwasa mukazi sooka omuzaalemu omwana awo ojja kuba oteeka ssente zo woolaba ekintu ky'okwanjula omukazi gw'otannamanya waafaanana aye kibi nnyo kibi nnyo era nze kankubuli engeri ewange gye kitaatuukayo sijja kukyogerera nze Saalongo yasooka kumanya kikyatwala agenda okujja ewammwe nga yebajjagala yamala kakasa nti mu bangi baalabye omukazi omumpita alabwala kati ye Bruno Betty yafa mabina nagandi munnange nyina ekintu ekyendaba kyeboogera ekinnuma omuwala alina ebbina omuwala simanyi mulungi nnyo kati singa abadde gana ag'omulembe omutebi bwe liba liri eryasookawo eryedda muliwanye bwe lityo amabina galimu obukebika waliwo gali agasookawo jankuba akamba aba olugambo ako gego lyayina okitegeera naye abakazi balina ebbina eribalitali mugugu kati yali ayina limugugu ono omwana muntu bannanga obwavu kintu nakirabyeko ekitawanya Bruno Betty ekitawanya Bruno Betty bwavu oli ono hafi kati eyo yebbina ye shape yebbina eri omulembe omutebi waliwo liri Uganda oba Uganda yangu utegedde kati liri twogerako Uganda lino erya hafi lyeri international kati ate erya mukyala Bruno Betty lye Uganda kati mpuya nnyo nga kinnumanga mukizunguwaza simanyi naye ekiwala ekyo kirimu ku birungo kuba Bruno Betty teyandikaabye abasajja bonna bw'olaba akaabira omukazi abaniko jagenda kwako kyeggamba omuntu yenna ekirungiira omutima gwe kyekisinga ebirala buli muntu yenna gwolaba bw'aba abadde n'ebirungu kyogamba yasookedde ku Bruno lwaki abaddewo ng'azungira kwako edi okwo kwakubira obusige kati ebbeeyi ye gye mwogera eri luddawa ani kati olwaleero Bruno Betty amaziga gakaaba kankubulire waliwo omukazi akaabalako abadde yasazeewo oyo ate ng'ataddemu ekikaabya Bruno Betty bwavu kambabulire nze mbabulira let me drive my point kasente kaliko ebintu kugatta okitegeera ngenda mu January okitegeera siringa mmwe abaana babasanza mu Stenseni omwana wuno naye nga kyegga amazima Bruno Betty musajja yeeyiya ffenna tukimanyi Uganda yakweyiya ffenna tuli mu kweyiya ne kati nange ono ndi mu kweyiya bannange omukazi ajoga omusajja omwavu
Bruno Betty singa abadde musajja nga ayimiridde abasajja baba bakazi obalabe balwanira kati oyinza okwekanga oyo muka Bruno Betty ayina yayina musajja amukola ki azalawa tonna mulaba katambi nga bakatulazere yava kubasidde nga anyize nga ate waliwo gwa abasajja nga teba sayimo musajja nga alina mu kasente toyina kuba mugagga naye ate atereza oluganda ekibonyabanya Bruno Betty yafuna omuntu gwatamanyi bikolwa bye na mpisa ze bwe kimanyi nti mu town yali gye bakubira obusige waggulu wabaye wakedi logi kwa era si buli omuntu azinga kwana ffe bakazi baffe bakola tebayingira ife tulina obukakafu wano ekifo ekisinga okubaako obwe wano wetulaga omuntu agenda kufa gundi akedi z'obwenzi bungi buli lwe zituuka essaawa 7 awo nga bakasitoma babuze waggulu eyo zerumu eza waggulu watabeera nnyo bapangisa gye kiggwera lanchi bebamanyi kakati n'olw'ensonga eyo naye ng'eyo tuvuddeyo saagala muwaane nnyo musimanya ate omuwala kikankubulira ekintu n'ekitaabe kya muwendo ne bwokikako kifuula ekyomuwendo kiddayo wali we bakitondera okukola ki singa omuwala oyo yali wa bbeeyi nga bwe mukyogera teyandifumbiddwamu teyandikutte bbuluno gwe tuyisaamu amaaso abalabi oba ompuliriza n'amutwala mu bakadde be bakuŋŋaanye n'ekyalo kuba naliyo akabonero akalaga nti yali mulungi eyaddiba kwe kubanga Bruno yasobola omutwala ewaabwe oba oluganda lwange mutegedde Simon kitegese yali yaddiba bw'abanga mulungi nedda omuwala ayinza okuba nga yali omuntu w'otuukira ku level gwe abani ekwagaza omuntu gw'otayagala n'omukkiriza nze mpa nnyo bakadde bange kitibwa olaba nti wamalaalo actually katono nnyo abantu tubadde ne complaints nga ziri bwe ziti omuwala alidde ssente zange tandagangako ku muganda we tandagangako ku mukwano gwe yeye enziba y'abawala ekola ki ebaddewo era ng'omuwala agamba era otuukira omusajja omuwala n'agamba ekyamazima ezo ssente z'omusajja mbadde nzikoze ki naye talagika mubaki mu bantu naye bw'otuukira okubba ssente z'omuntu n'omukwata n'omutwala n'ewammwe okitegedde abanikojja yanyuma mu gomesi zaffe ez'ebbeeyi ezisondeddwa Bruno n'asimayiringira n'ab'okukyalo okubalaga nti mwali mugamba naddiba nafunye akola ki n'akakandu k'okugamba nti baamusondera bannange njagala tufune abasajja 10 goba oweereza oli w'amaanyi nnyo tukuwe wiiki emu bakusondere si kyangu awo ojja okumanyira amaanyi kubanga Bruno ayinza batalina ssente mu kashi ninga siri ziri mikwano anti Bruno alina n'abantu akolagana n'abantu nkyadda ku pointi yange saagala kuddamu kuwira muntu agamba nti omuwala wa bbeeyi teri wa bbeeyi yaddiba ate omukazi yali yaddiba kyana kito bbeere tto kyali kikyali ekikulaga nti oli wali waddiba kugenda ne Bruno gw'otayagala nonoba mu myezi 3 anti Bruno era si ye musajja omubi ali awo omukazi ayinza okuba yali amwagadde ng'omukwano weeguli naye ng'omukazi tannabeera exposed kutuuka kufuna butaala obutaala bwebumumezezza amalala anti bwe yatuukira omusiima agende mu lujjudde lw'abantu abangi yali amaze okulaba nti bano bonna bazanyisa muki muzanyise ontegedde bulungi ekigenda tuyamba wano gambye omusawo twamufunye wa mitwalo emeka tujje mu ebyo toyina kyojja kukola ebintu byo nze omu kubagenda okusooka obbibanja era njagala okutegeeza mukama wange nti ebintu byatwalibwa bingi nnyo musajja wange n'azina amazina naye naawe Bruno ate wakola mumanyi waliwo ebintu ate byotetinkulira ku buko bw'obeera okimanyi nti nno nkyogedde kwano ne munziba omumwa naye ng'ebiseera ebimu waliwo ate abakoddomi omanyi si buli lwoleeta omusajja ku lujja nti buli omu aba amumanya embeera ze naye abasajja abamu bwe batunulirayo ne balaba Bruno Betty ng'akutte omukono ku ttaka paka chini ali mu kuzina ng'azeese luli olwakatumwa nga cannot take our daughter era ayinza okubeera ng'abamu ku bapika Bruno Betty azina musajja yeeyiya kitali kibi n'akola obwakatumwa ku mukolo gwe tokimanyi ate kati ffe tukubuulira Naalongo kubanga gaye waliko mu mmotoka so Bruno Betty yali amanyi yasooka n'akwatako wansi bw'ati ge mazina ge fumita ekigere mu ttaka fumita empere ne yeetooloola omuwala n'anyiigamu mwe mugende mwetegereza vidiyo eyo omuwala n'anyiigamu n'agamba nti ate omukono ng'ate ayiseewo andabisaamu endulu n'ekola ki neeraya ebiseera ebisinga kambabulire Saimo si buli muntu ayanjula nti aba musanyufu waliwo abantu abanjula era bannaye mulekeraawo ku taking advantage eri bannammwe waliwo abantu abanjula ng'ayagadde kujjawo ekyo ku lujja nti bulijjo bagamba saaleeta musajja abantu bangi nnyo baleesa abasajja abasukka mu bana abeera atwala gwasanze kwejjako kikwa be oba osanga nga yakaleeta abasajja bana mu makaaga naye ng'abazadde bakanya kulya bintu so njagala okutegeeza mukama wange nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana
nze ngenda okukulemberamu kampeyini ebanja ebintu ku buko Bruno Betty gye yakola kigye yawasa bwe mba nammwe temusobola kutuuza muwala wammwe ng'amanyira Bruno Betty yamulira sente ze kisajja kyatu ne kikaaba tibannange omukwano ogunzita alaba ebbina ligenda kubanga waliwo omukazi ajja mu bulamu bwo mu butuufu kati kankubulire Naalongo tusonyiwa n'abakazi nga tubasanze mu benzi nga babeebaseeko mu bwenzi naye ng'ekiba tusonyiisa obalaabalamu nti mu butuufu wadde omukazi ono anjooze nnyo naye ebirungo agende n'ebbina lyange balitwale esajja libeere wali ssebo lyo liweeweete n'obala bw'abadde akuyisaamu kati oyo muka Bruno Betty muyaye yenna ateesobola ebyo bijja kumutuukako buli musajja yenna nga hafu musajja tokubya nnyate anti I'm telling you the truth if you are half musajja bajja kwebaka ku mukazi ate omusonyiwe kubanga abantu abawasa obubina abani bakyakaaba nnyo kubanga omuntu kyango gejje bina ngo omutwe mutono bwe gutinga alina mwako ngo kakapa naye ekintu kyo Naalongo mukirekera era singa emitwe gibadde gya glass muve ku bina soko ulira kirungi nyine bina ate ali omulembe omutebese yenkola enkadde singa emitwe gibadde gya glass abantu bandi badde betegeeza n'agamba nti buli jona abigula biguzinga alina mwako ngo kamu naye kitubonyabonya nti tolina woolabira kyono gwentwala kabina kalina amagezi takola ki talina tedi musajja agenda kubeera nga atuukiza buli kisaanyizo bakwebake kakusonyiwe wabula oyo hafu musajja ng'omuyambako ebimu ojja kukola buli kyoyagala akusonyiwe omusajja owa ssente ayita wana 210 ne gatuuka kati zinalina buli Masaka ng'alina swimming pool faamu nga buli mukazi alimu mumyufu muwanvu atalinga omulongooti ng'alina ebbina limulinga akeedi mweriru munasaamu bana mulina saamu bana onagala musoke bampe babiri wano wentudde omwavu yateesobola ifu iwa hafu musajja you have to receive everything okuva mu bakazi kali kyoga Bruno kaka abalwa bwavu si bwavu lwabukanga tanezuula katumala okukola ku seni katunonye tukomewo kuva Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Almutawa Enterprises Limited beerufu Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. West Records ekutuusaako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the boat, embuzi zaako today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket omo nga mu 7 September. Sinze emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju anzaamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit ku hit nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katikomu Kayunga, 17 September Lyantonde Mukisawe, 14 September University ine Mbarara, oronga 15 September Maria Floyd Masaka, atabiri mu September Mare SS, wona shinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosi endongo molewa mukere ku cricket wava tujijuze bino byakulya sente bacha maneno obuwala yefe la mundongo muje mu 7 September cricket ovo Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. Tukomyewo okyali kusayima official wano Rosemary Beddings batunda bya mukisenge genda oberenga ate obifuna bayina enkola gye bagamba tutikayo obusente bw'ompola mpola then sente wezinawera ogenda nono n'ebintu okuva kwa nafa Rosemary Beddings. Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola nga tewefunira proti erina n'ekyapa ate ekyapa ekyo bagambye kakati ennaku zino bibadde bakuwa transfer forms n'ogenda newe processing ebiddako naye kati batoba naawe paka ekyapa bukidda mu mannya go genda ofuna abantu kolegana n'abantu batagenda kwefulira mu maaso eyo
ebanaffe Almutawa Enterprises Limited nalongo wanje awo nno we tukyali omanyi byonna tubyogera emidamwa gino bwe gigenda nga gijja abakyala abamu bagamba bulijjo batimu bakazi naye waliwo enkola eyajjawo mu bawala omuwala agenda n'atwala omusajja si nti amwagala abamu bakoboka bami kibatera okukola akuzaalirayo akaana akuwaayo akaana bwakuwa omwana n'amala n'atambula n'agenda nga ye ekigendererwa kye either yalinga yali mu layini awo nga yaddako kati nga katuka akamuli wansi kagenda muyisako eggaali jika ebintu tebibulawo mu famire muto waleeta ati omusajja ye nga tannakola ki nga tannaleeta oba tulimu ebyo naye nga Jason yapapye obutakibalamu nze simanyi naye nze ngenda gye bujja ngenda kuba akatabo k'enfulumya n'ebifaananyi nze nyina abakazi kati bengenze neetegereza abalabikidde nnyo mawulire n'ebikolwa byabwe ngenze namba kala y'abakyala abo n'enkula kigenda kutuuka ekiseera ng'enkula y'omuntu omu ku abo bw'ogisoma mu katabo nga ne bw'oba musanze Masaka ogamba yono afaananye bali abaasooka okuwandiikibwa nga bo naturally Mukama yabakolanga ekyo kye basobola okukola kutabula nsi tebaswala tebakyaweebuuka nga bo ekye basanze kye bakola ki ati bwe nagenza nnyo nga neetegereza omwana oyo munnaye ng'afaananye nnyo abawala ababakola ebintu ebitaliimu nsa etuze twetegereza ebbanga erize likola ki kyebaawukanyeko nti si mweru nga bo nga bali bye twali tulaba naye eki kyengenda okugamba Bruno Betty ti omusajja yenna mukuwasa yateekamu ne bwe bakuyambako gw'otandika kubanga gwe mutwe ekirala omusajja buli lw'oluzinga ekintu kyonna nga kitodde ku ssente yo goddema ki kuba gwe evo oyina kutandika from 1 ku mulembe guno abakazi tukoze nnyo naye ate era batono nnyo bojogamba nti yabadde akola kuwasa muki era ne bwoba owuliriza amalambe nga abasajja bafa omukazi agamba bw'ofaana onandekawa kitegeeza nti mwe mulina okukola n'okutuwa mutuwe n'eddambe mwe mulikola kitegeeza olina okukola ennyo okulwa n'otegekera obulamu bwo n'obukadde bwo okusinga obubina kuba omusajja bw'abaamu n'obusobozi n'ategeera ne valiyuye asobola okuŋŋaanya obubina 10 mu kifo kimu nnyako wano omuyimbi gwe nalaba ali awo tategeerekeka mu nkula ye yakeera ku makya n'agamba ayagala mukazi n'akuŋŋaanya holo namba bajja okitegeera kitegeeza nti gwe leka kulowooza nti obubina kya bbeeyi kubanga akabina tekagula bintu mu dduuka olaba n'akalina omusanze omulimu gwasobola okukola kukuba kasige otegedde kyentegeeza ekikolaga nti tekalina mulamu ne gw'osanze alina akabina ako kyasobola kwe kulinnya booda n'emutwala wakubira akasige n'ajja n'akusumbuwa n'alina akabina talina kye yakafunyeemu oba oluganda yange mulutegeera talina kyolaga nti engeri gy'alina ebbina munnange nno yasulamu eyo kalina engeri gy'alina ebbina munnange nno ebbina limuleetedde bino na bino just ekyebbeeyi kyalina mu bbina asiga kaki kasige lwaki golowooza nti ebbina lirina valiyo nga nalirinayo yereva kwatambulira njagala osooke weezuule mulimu tegulina buzibu okitegeera makeup ali as expensive as akakadde kalamba njagala weezuule ebyo abamu tubiwere n'abaana ne babiyiga nti baweerako n'emirimu emirala lwaki si kyesiga omuntu ogamba nti omukazi oyo wa bbeeyi nnyo kumanya wa bbeeyi asiga n'akaki abasiga akasige bote balina se naye nze njagala okutegeeza njagala mutegeere luganda lwange ku mirimu egiri mu ggwanga njagala otegeere oluganda lwange si kyeŋŋambye mwe munkutte bubi era kyolo omwana oluvannyuma lw'okugwa mu mukwano ne Bruno bw'aba amanye engeri y'okukozesaamu erinnya agenda fuuka makeup artist ow'enjawulo kyentwala omukisa okutegeeza nti ku buno obulogo batugenda omukolako ne Bruno tagenda kufuuka otiisatiisa aye nogamba kutiisatiisa emyaka gyaffe gyatukadda mu myaka egiroga n'okusiba abaana ku kyalo abalongo kaakali ntwala omukisa okutegeeza nti munjagala mukomye ekigambo ekyo bunnambiro bw'omukazi ow'ebbina bali muli bazina kaliyoki abakazi ab'ebbina erijula okugwa ku ttaka nze nekyo kyenneewa nnaku zino mukazi ow'ebbina nze nayoko ku malaya kubo bali ku boda n'obutiiti n'ebbina lye abasinga batundira mu nzikiza olwo bamalaya besime bwaki tebaswala bo olaba abali ku ekyo ekikuba ekisalamu kuva ku popopo okwambuka okudda eri waggulu bo babeera mu mataala yekabuuso naye I think buli musajja yandiseeko mu mmotoka ekirungi bali side zonna ng'alimu ne mukyala we n'ossabo oti endabirwamu kubanga waliwo abawala kyamadde wadde bamalaya nga bawala balungi
andi kyenkugambye kikongera okuzaayo nti toli w'amaanyi nga bw'olowooza. Kale ng'oyagala okulaba malaya. Agenda ku besiti. Besiti naawe va mu ebyo. Abaana abayimiridde alina human hair ya mitwalo 60 ku mutwe. Bali wano waggulu ku speak. Nenga atali kutuka. Otunulira omwana mu butuufu n'ogamba omwana. Kati olaba abawala boolese mweno interview. Tesagana bba kubaganyako birowoozo lwaki. Ti okukusalawo kwawe bakulonda. Naye ate mwe mwera mwepampalika. N'oyagala ate era wase ku oyo ali ku mulimu gwe gwakyayagala okukola. Gwino gambo oyo gwe njagala okuteeka mu nyumba yawe. Decision bagikola midist bizibu bwe twagala okukirowooza. Naye point waliwo naye yakifuula omulimu nga yakimanyi bwakibeera mutasobola kwavuwala nga kyekimusanyusa. Nasobola isooka mwe mbalabanga awo abasinga babbisi na bamalaayi. Ng'omulimu gwe yasinga osoma kusala bagagga nsawo. Ekibuuzo omuwala singa afuna omusajja ng'asobola omugyamu akakadde buli wiiki asobola okuguddamu. Asobola kubanga luli babba nnyingi asobola okuba omuzungu omu n'amubbako obukadde 10 ng'abubbye ejjukira baba na ddoola. Era bw'abeera awo ng'alaba sayidi eziwera bulungi ng'agamba kati bagenda kukuba n'afunayo gwenziba. Abasinga mubalabanga bamalaaya naye si bamalaaya babbi. Maliriza kiwadde oliko. Basazi bansawo. Kati kyenjagala abasajja mutegeere. Mwejje mweye endowooza y'ekyana ekito okujjako bano abakalaba abakazi nga gwe wakalaba girlfriend bw'atya. Gw'olowooza mbu ensujju za mugaso. Ensujju ya mugaso nga nannyini waayo agikutte buki. Eryo ebbina ddungi nga naawe awasa kirina kye likwongerako so sigamba bannaye ebbina lyange alitwala. Eryo lyosanze lirabiddwa ensinga libudde we lituula. Kubanga ekintu ekirungi osanga waliwo yakyesimako ddo kikola ki. Naye omusanzewo talina atwala. Omusanze azunza bigere. Alinya boda nga bwenjiri nnyo okundeeta wano. Gwe n'ogamba nafunye omukazi ow'ebbina bannaye wa bbeeyi nnyo wa bbeeyi muki. Funa omuntu asobola okutegeera ggwe gw'osobola otambula naye nga entegeera ye maakinga mu yiyo. Naye abantu mbasanga bali ku nneekolera gyange gwe n'oyagala omufuule mukazi wo. Talina nsonyi ne bw'onaamuwaaki ajja kuddamu alowooze bw'abadde ayimira ku kkuba era addeyo. Ekisooka njagala okwawukanako katono ku Nnaalongo. Ebbina lyaliveeko. Ave ku bbina. Ebbina. Njogeranga kali saagala kuwakana na Nnaalongo. Kati oyinza okuba tomanyi mugaso gw'ekyo ky'olina. Naye ffe ng'abasajja. Ffe ng'abasajja. Saagala nnyo kugenda wala kwogera migaso gya bbina. Singa njogera oyinza okuvaawo wano ng'osazizaamu byonna by'oyogedde. Ekisookera ddala omukyalo wa kabina anyumira engoye ne bwe kuba kuwogola naye omukazi atalina bbina bw'awogola be bano babayita bamugongo mu kaluba ayimirira bw'ati ng'alinga omusajja alinga omusajja ayambadde gomesi okuzanya komedi ogwo omugaso okunyumira engoye ng'ogedde. Omugaso ogwokubiri omukazi owa kabina ne bwaweeka omwana wo taba ku risiki egwa. Alina w'atuula. Omukazi owa kabina ne bw'atuula ku katebe tawulira nti kamunyiga. Omukazi owa kabina omugaso ogusembyeyo ngenda kugusabika nnyo ndabe nga mukola ki abantu abakulu mugutegeera bwe tubeera mu kikolo eky'omukwano kankwogera mpola mpola. Omukyalo oyo nga kkubye omugongo ng'akutamyemu katono bw'ati ayina engeri kwegamba gy'olabanga kwegamba ayugumira bw'ati atiribiza bw'ati n'ogamba kankomaawo. Kati ekyo kyo waliwo abasajja abatagenda kukiwulira Nnaalongo ate nga goyogera olusi ge mazima. Sibagobye ku kabina kuba nange wange tawasa bataka. Naye nkyagala mu kigumize mbuno wa bbeeya. Ebintu ebyo bye njogeddeko sijja bigenda wala naye va ku bbina. Nange va ku bbina. Omukazi owa kabina atakalina naye atakalina Nnaalongo waliwo n'abatakalina abagisiiba. Omuntu alina akabina atutte omusajja gw'atayagala ewaabwe kamusale mabega maaso. Akabina nsonga ntono nnyo ku debate eno obunene bwayo naye nga mbadde ngezaako okulaga nti abo abakayaayaanira baleke bayaayaane kye bayaayaanira bakimanyi naye ng'ekituufu kiri nti omusajja yandiwasizza omukazi ng'asinziira ku mpisa ze oba oli awo n'ekyo kyasobola okumugattako kubanga buno obubina busobola okuggwawo omukazi asobola okuzaala omwana ogwo akabina ne kadda mu lubuto okitegeera so tutunulire nnyo ebintu ebyo naye nze kambabuulire teri kintu kizibu kikaluubiriza musajja ng'ayagadde omukazi okumugamba nti muveeko si mukazi yekka naffe kitukaluubiriza. Waliwo omukwano gwange twagenda ne tuzuula mukazi we nti waliwo omusajja eyamupangisiza ng'omusajja yakwata mukazi wa kyali waffe n'amupangisizanga era ali mufumu twagamba omusajja ng'omusajja tawulira etumuga omukazi muveeko n'agamba nze omukazi owange mukola ki oba abakazi muba balogo bulogo kati olwaleero
musajja mukulu ne bwe tunayogera ebigambo ebiringa enkuba ne bwe tunayogera ebigambo kakadde betuwagera ku mukazi we bambi bimuluma era bimuluma kubanga ye agamba mukazi wange mukola ki mwagala ekyokubiri omuntu taba mubi 100%. Omukazi oyo ayinza okubeera nga Nalongo ng'alina ebintu byakolera Bruno Kemweti bye mutamanyi. Bruno Betty munsonyiwe. Omanyi ekigambo Betty nakyo okukyogera ku musajja erudda kikalubamu. Ayera bino bye bimu ku byalemesezza obufumbo. Omusajja ye Betty omukazi. Kaina nze mukusooka nali manyi. Nze mukusooka nali manyi Bruno Betty ate yakyaye. Ngamanyi ye mukazi. Naye nga tuvuddeyo kubanga gano mannya tugeetuma bwetu migakola ssente. Bruno Betty ekisooka wali olina okubaako by'okyusa. Bruno Betty yatinkula amazina nga yakamala okwanjula omukazi oyo abantu ne bagamba nti mugole abadde ki. Naye kale si yo nsonga enkulu. Ensonga enkulu yandibadde nti Bruno Betty bw'otava ku mukazi oyo ogenda kwokola ekikyamu. Ebbanga ekisookera ddala it is okay to cry. Fe tuba tukansolinga abantu Nalongo akimanyi omugamba nti kaaba amazigo bagaggwayo gakole ki gaggweyo era osooka n'omuleka n'omuga akola ki kaaba n'omugamba nti bw'oba okyawa omuntu ekisookera ddala professional bw'oba onaayawukana n'omuntu ng'obadde omwagala nnyo ebbanga ly'osobola okumwesonyiiramu libeera half of the time you have spent together. Bwe mbeera ng'omuntu muwangadde naye omwaka okusobola okumuvinga away from a terrible heartbreak gibeera emyezi 6. So Bruno Betty ebbanga lyateekeddwa okwesonyiwa omukazi oyo n'okwawukana naye liteekeddwa kubeera nga kwegamba liri half of the time they have spent together. Naye ate naye mu healing process twagala tusooke tumanye ali ready okumuvinga away from a heartbreak ndi kati kyennina omukazi mukooye naye njagala kunnyambako kugetinga through this situation tujja muyambako naye kibi ate kubeera nga tugezaako omusaasira alinga eyeesonyiwa ate ekikazi ne kimukolako effujjo ne kimuwaako wayita eddakiika ntono nnyo hayi n'addayo emabega. Kubanga omuntu gw'oyagala si mwangu wa kukyawa mulundi gumu. Buli lwabanga agezaako okuhiiringa ne kinyeenya amabina n'awulira nga ataafa. Sooka obulokinga omukazi oyo TikTok ze zonna. Ate gunyambali kikali saa no Bruno wazusinga akira kwa kiza nti bannange kirako omukyala tajja kuba wange. Si wange. Ayina yita mu mbeera ki. Kubanga blocking enambo ebeerayo. Ate ebeerayo naye Nalongo kituufu si kirungi kudduka muntu ng'obadde oyagala kumwesonyiwa naye oluusi waliwo ebintu kankubulire waliwo kiyambako nga buli lwolaba ekikazi nga kyemuula muka Bruno Betty alina ebbereto walirabyeko alina ebbereto bakugana agamu agayonsa edda ekyana mwana kamala okwogera tereri juba kankubulire Nalongo badde atukolera otya niyonseza abaana 8 nefe twafuna mwenda twafuna kugana ag'ebiteeko ne kakati gwe ojja kuddira ebbere ly'ekisira nera namba litagwo litetto sawa ojja kuddira ebbere omukazi ono takkiriza bona laba ery'ekisira nera namba lambwa ebbere asazeewo ate buli kiri wasigaze obulamu yekka totabula totabula bintu byonna abanikojja abalina ebbeere nga to bana ekikazi kikola ku musajja effujjo buli lwowasa omukazi ow'amabina agalinga akatungu oyo Bruno Betty tasobola kwesonyiwa mukazi oyo jjukira tubate mwebulookinze ogenda ku status zaako omulabe bana ekiteekeyo nga kibiringule kale kigenda kufuna omusajja olwo omusajja akiri obubi ekyo ekikazi kwabo bayingini yabaawo wekikolera naye mbabuulire kati kankubulire ebigambo mbagamba mubiyisizaamu amaaso oba alina abasajja abamuli obubi abawuli abadde yaddiba nga tewali amuloga nti abbye ebintu bya Bruno tebasobola genda naye ku luno nga tewali yadde yali atutse ku mulyango gwa nnyina yadde jajjaawe naye ku luno ng'atuta ebintu bya Bruno n'amumalira n'obudde n'amala n'amulaga muno Bruno tategeera lino eddoga ligenda okumukwatako anti basenkati jjajja wa Bruno omulaba amazika gokka ge yakaabi n'okulwala yalwadde jjajja akyabiriko kati ate abo bajjajja batuggyeko akajanja era singa mbadde mmanyi naye mukadde kakkana zino laavu z'abavubuka bategeeza amagezi agagenda oyamba Bruno kumutwala eno gye batugambye nze amagezi gemba muyinza okudda ku mukazi nga naye mukazi naye yeetangira dda enaku zina abawala bonna beeganga abawala bonna balogo ntwala omukisa okutegeeza statistics baabali abasawo baabali gendo babuuze nti abakazi abawala mufuna ba myaka emeka ojja kutya waggulu w'omulogo wabawasinga nze mbabuulira ebambi kigenda mulumya omutima waggulu w'omulogo waba yakola ki aye nedde goligoba ensonga naddala nga gwe watwala ebintu by'omusajja n'odduka ojja kakasa kati omuwala atuwa ebintu byaffe tusaba atuwe ku bintu nze ku bintu yammwe siriwo nze wano kuloga wensigadde atuwa ebintu byaffe omuwala oyo oba si kyekyo bwanajja tugenda
tugenda kutandikawo campaign Save Bruno Betty. Campaign eyo ng'egendereddwamu okulaba ng'ebintu bye byonna ebyatwalibwa ku buko ne bwebeera ntebe ya taata ne bwe kiba kifaananyi kya Ssaabasajja tubyagala kubanga kyembuuza ebirala byali byakulya era byaliibwa kyovula nze bannaye kyembuuza ani yabayita mu bitwala eyo munoonya yabagamba obitwala gwemba mu bibanja ale bannaye kyovula bannange era kino ate ntwala omukisa tutegeeza abantu b'ebuyogeyo gye twajja mu kyalo bano abaka bajja okubanja ebintu mubafunire obusaale kubanga temwabayitako nti leeta ebintu bapapa kati ate waliwo n'ebyo tugenda okubanja amaalo gaabwe n'amaddu basevuguto kabakirabe tere kunona bintu oba tebatuwa bintu afuna olubuto tuzalireyo akaana olyoke wekyange okitegeera naye tukola appointment tubeeko tusisinkana beesogga akasa era ngamba abawala Saimo olidde ebintu by'omusajja naye ng'okimanya empeke zaakweyo kyayo kyadde amagi tugenda kubanja abaana oyingire obufumbo obumalemu emyezi ebi kyovula ate kati waliwo bye tugenda okubanja twabadde ku mukolo juzi ne batusitula fe abajjidde mu bako nti abavubuka baatuwadde emisipi buli omu ne bamukwasa omusipi ng'abawala bajja okubuuza kati batugamba musituke abavubuka buli gwe bawadde jangu mubuuze ku bawala bano tugenze n'emisipi omwogezi n'agamba muli basajja b'amaanyi temutuswaza omusipi gwokka ogutagendeddeeko kasente zike lyange lyagenze wakati mu bulumi n'okuseka amagye mu lukufu nasise muno mwene ensawo nga mayimwe muli omutwalo ayi mwe mwabadde akeetaano nenoonya omutwalo nga sigula beetaano negikola ki tuzja zibanja naye nze ngejesubiranako omuntu okufa kuswala sikuwa oswala ezo sente zetuweera ku bukozi waayo teweeyagalidde kale kirungi mukitegedde tebakusiba omusipi bakusaba eki mufune 10,000 mu mukyengisi kubanga siwo bagambyeko nti ze bonna genda kufuwa abawala b'okukyalo twawako 10,000 nga togenze mu bakiga abakiga ebbaasa bazisumulira twagenda erukunjiri eyo okwanjula nze nali omwogezi nga ntutte abako omanyi nago ngukola ino Uganda yafuuka yakwetetenkanya tutuuka eyo nabangamba bane twetagayo ebbaasa eza fine twagaba twateekamu 10,000 baziyulizanga awo manyoko ebyo tobikola 10,000 bali abasajja balina ssente bali matanga ati ngamba gwe bakisuddeko kuba gwe bagenze kuwerekera mu awasa ngamba gwe bakisuddeko obusuuzi muwezi oyina nga tumaliza ne biggest lessons eri omuvubuka tulaba kubanga ekisooka buvunanyizibwa buli very important nti omusajja wofuna omukazi ng'omwagadde tomudingisa oba ontegeera agende waka w'omukyala bakumanye mutandika obufumbo naye ate tugenze omumaliriza mu kiri kino ng'ate buli omu kyavumirira biki ebyokuyiga bye tusinga okufuna mu kugunjiri zombi ku sayidi z'omuwala ne sayidi z'omulenzi tandikise Nalongo nze kyendaba kyenjigamu ku sayidi y'omulenzi n'abalenzi abalala bali eyo teeka kulaga nnyo omuntu nti bw'ataakwagala ojja kufa aso gikozesa nga advantage byonna byagambye n'obikola n'asigala ng'era takoze eki takwagadde naye ng'ate gwe otaddewo buli mbeera gye bakutaddewo gyolaba nti ekulemesa omukazi n'oyiriba n'ogikola ki n'ogitereeza ekirala abaana abawala mugenda kufuna ebisirani ebitali byammwe mbabuulira bino nyinza okuba nze byengamba nti omwana tumuloge nga mubirabanga nze asaaga naye ng'ate oluusi nannyini mukolo yakitandiseeko dda tuyinza obba tukyogerako gw'okyogerako bwogezi naye ng'ate waliwo amulinako n'akakwate naye yakitandiseeko dda obulumi bwe baayitamu walaba muganda obulumi bwayitamu fe abale ntwogera naye tetumulaba physically tetumanyi mbeera gyafeesinga kuba fena twala tubeddeko mu laavu eyo ey'ekito olina bw'oluma omutima anti laavu erimu okusinga endwadde ziri mu nsi si mukazi yekka omusajja nga yakunyiigidde ng'obadde omwagala olina bw'oggwerera ng'olinga nga soda gwe banya mu ccupa ne bakuteeka mu ddwaliro nga tebalaba kikuluma naye ng'owulira oggwerera osaanawo so kibawo ekyokuyiga nti muzanyisa bulamu bwammwe ate abasajja ozanyira biseera byo byakutereeza bukadde bwo buli lwokola loosi buno butonatuka ku level efiirwa $3,000,000 nga tegaguze ettaka nga tegaguze emmotoka nti agivuga wabula nga gafudde nezigenda bugenzi bwezi tanatuka ku eyo level sigamba nti ali mu mbeera mbi nitanaba kutuuka kufiirwa bukadde 3 twagusinga yagateekamu kugula ttaka kati singa liri mu bukadde nga 35 kati abavubuka gwakyalwana okuyimirizaawo obuvubuka bwotereza obukadde bwo bwetegeeza nnyo wagenda essente yo akyo kino kyokyogerako kiriwe kiraba wali abagagga
bana bagaba n'amamotoka basinze okuttalaavu ennaku zino bo sente zaabwe bazikola ki nabo bagaba amamotoka tebagaba kaadi abamu naye bo sente zaabwe bazirina era ye sente waziteeka n'awulira saawa omutima gumugamba nti ye musanyufu it is okay naye omuvuka emyaka gy'olimu embaga simbi okwanjula si kuki si kubi naye wani making sure nti awo woogenda oziteeka kale wagwanidde tugamba tutya naye mwawukana after 2 years adisi waba wakola ki waba wagwanidde nti Saimo abantu mwenna munoonya mirembe buli muntu golaba anoonya muntu gasobola okufuniramu emirembe naye tewali nsonga lwaki oyanjula omuntu olwomukakasa bala mutobuuza ekibuuzo kino bw'oba onjagala kiki oyinza okukola okukakasa nti onjagala tolina nsonga lwaki oyanjula omuntu olw'okuba oteekawo embeera nti gwe oli wanjawulo buli kyomugamba osobola okukimeekingawo kyalo omuntu ewaabwe nga naawe olaba okusinza ku birungi by'omufunyemu n'eddembe lyakuwadde nga weebase naye ebbanga eryo osanye bazadde bamye ku sukaali okubanga bamwola buki ne waliwo ebintu byotwale wabewo omuntu ng'olinga abikanyuze mu nnyanja ng'olinga tomanyi oba otwala na vampire nga tomanyi oba ofunye na kintu kizibu mu bulamu kubanga tobeddeeko naye kubanga mu bulamu mpa nnyo omukazi ekitiibwa abadde n'omusajja n'amuzaalamu abaana bana nga basula mu buliri butya oyo nyina ekitiibwa kyemuwa kyabwajje no mulanka z'amagye kati tonnabana kubeera na muntu kumanya nti nno yaani omwaka gumu anyiiga atya asanyuka atya yeeyisa atya gwe n'okwata ebino otwale waabwe bakole ki balye bajja kubirya kubanga byakulya bivunda era bifa naye nga gwe abiwaddeyo okozeseza ssente ezandikuyambye otereeza obulenzi bwo kubanga Saimo omuntu nga si mufere nti sente ze za ddiiru obuvuka bwe bukolerera obukadde bwo bw'olemererwa okutegeka olwaliro abani n'ogamba nti nyina okukola ennyo nzimba ennyumba yange n'ogamba nyina okukola ennyo nvuga emmotoka yange ne bwoba tovuga ya bbeeyi naye ng'ogamba nyina okuba n'emmotoka yange nyina okuba n'akayumba kange n'abaana bange n'omukyala kitandikira mu buvubuka tekiva mu bukadde ne kigwa bugwi mu bukadde bwo nga tolaba nko basajja bakulu batanawe babeera tolina bakadde bw'osanga naye ng'ogamba ono yakula tettukano nga tanakyategese kitegeeza yasaagira nnyo mu buvubuka bwe mwe abatanda bakwanjula nadde okukyala ewammwe tolwana kusanyusa mukazi nga si musanyufu gy'oli sanyusa omuntu gw'olaba nti akuwadde essanyu mu mubiri gwe buli lwesu n'owulirawo essanyu lye naawe oyimuka okuŋŋanya mikwano gyo nti okusinzira omukyalo ono bwe baamukuza n'embuulira gye baamubuulira n'enkwata gyankwatamu kubanga Saimo ne Abani omukazi gy'akoma okuwa emirembe n'okuwa embejja nga kabaka mu nnyumba gy'okoma okukola ebyannaggwano mu busajja bwo gy'akoma okukutulugunya n'okugamba agambogamba agali opposite buli lunaku gy'okoma okukola loosi mu ssente zo kuba nekyotayagala weekanga okiguze kubanga wanyiizenyize dda toliiko tolina nsonga lwaki owasa omuntu gw'otamanyi n'okugenda n'ewaabwe gw'otamanyi nti bwanyiiga jja yakambe kati ewaabwe ogenda bawa ebintu babirya mu kategole ki nabeeko bo batedde mu position etategeerekeka okitegeera kuba kati ebigambo bino bye twogera nze ndi muzadde alina abaana batuusa okufumbirwa bikosa famire y'omuwala oyo balina ku bunke ate tujja ng'olunsi bo ku kyalo tebabadde bantu babi oba ontegeera osanga taata we twakyalo bamama nga balina n'ebibakoze ku kyalo kuba ennyumba yabwe nagira yali yakitiibwa ebibaweesa ekitiibwa ddeba bwe muddira omukebe gwammwe gwe mwafuna gwe kubanga abazadde tuzaala mibiri Simoni n'omwana ng'asobola okera ku makya n'akola ekikolwa nyina kyesikolangako n'ogawa omwana ekintu ekyo yakijjeewa kubanga abaana tubaweerera walala gye tutasulangako omwana w'omukeera n'omutwala mu kisulo nga gwe tokisulangamu ekyo kyomututtemu nga n'emize egiri eyo abaana bonna gye bava togimanyi gye bakola ki gye bakola ate togenda mwesomeseza waka kati ntwala omukisa okutegeezaamu abavubuka abafumbiza abawasa yagala nnyo sente zo wetegeeze na nnyo weziraga simanyi lwaki abaavu mwe mugaba osanga tannaba kulya nayagala agwire Simon ekyemisana temunnatuuka kubanga ogamba nti zolonsobola ofiira miliyoni 3 nensigala nga nyina emmotoka nga nyina n'ennyumba nzoli osobola ozifiirwa nensigala nga nyimiridde naye gwe sooka weetunulemu osobola ozifiirwa n'osigalawo nkola kibayita siita kubanga eva gwe omusajja gw'otandikirirwako buli kimu Simoni teri agenda kuzimbira nnyumba ogibeeremu ng'oli musanyufu teri agenda kulwalira nga baana kusomera osanyuka nti gwe taata waabwe lwaki olaga ajjayire sente zo ziwa omuntu gw'otamanyi toyagala musanyusa kubanga alina ensujju eyo ensujju gy'olaba eyagaddwa abantu ne bagisuulawo kyova olaba eri awo gasiya teri yali agitemaka ge nti wabadde omusigula lwaki gw'olowooza nti ofunye ekyenjawulo nga bujjo bakiraba ne kibakirekaawo wabeerawo embeera eremesezza omuwala oyo gwe kutuuka omusangewo omutwale mu wiiki etya ogende n'ewaabwe abasajja mutunule ennyo sente zibamenya okukola nze nyina leero ntambula no nyampaayo 5 for free naye gwe omusajja n'anakuwa 5 akusuubiramu okugumya omugongo ate era osooka gugumya n'asanyuka nenze omuntu azimpa nga sina kyemuwadde naga nalongo genda nasanze gula omusajja nangwira amafuta ga 10,000 naga nalongo I like your voice I like your word yade muzungu
Yadde Muganda. I like your words. I like your voice. I want to buy you something. Because you can buy. Ayagala cheche. Abantu amafundikira. Yes, nga tufundikira ekisookera ddala tuleeta emiramwa gino oluusi ne tugyogeranga obwosekeeyo naye nga ate ekigendererwa si kyakusesa ekigendererwa kiba kyakubaako iraba akaana bannange ebyo bye tufa kati olaba muno kati genda okyale ewaabwe so kyembadde nkugamba nti fe abasajja amaddu agaffe galinga ga nkoko andi kale ng'ofunye amaddu buli lwobaako kyolaba kikutyemula omutima naye ate tolina si buli kyolaba nti kirina kuba kikyo nga nzize ku mulamwa abakazi abatuufu abanaafumba si beebo ababeera n'emibiri ezisikiriza omulabi wadde nga tujagala emibiri egyo naye emibiri egyo ebiseera ebisinga gye bali abafumba abatonotono naye ng'abasinga ojja kutunulira abakyala abateredde mu bufumbo nga si beebo abalina figa ezo z'otunulako eziringa ez'akatungulu ezaki ebiseera ebisinga abakyala abanaafumba babeera abo abalina ebigendererwa nga bikwatagana n'ebibyo gwayagala okubateeka awaka so nze advice gye nandiwadde buli muvubuka yenna nti nga tonnaba kubeera nga okola step yonna kati ng'eyo kubanga obufumbo is a matrimonial decision, it's a long term decision gyotasobola kugamba nti koyingiremu enkya lyo kiveemu oli mu kukyuzinga omuntu gw'ogenda okubeera naye omwaka emyaka 2 emyaka 10 paka bukadde tosobola kuŋŋamba nti mutandikiddewo okubagana wano myezi 2 ku 3 nga mumaze embaga noŋŋamba nti mujja kusobola okutambula ebbanga lyonna ekituufu obufumbo tebujjudde softness yokka mugenda kusangamu okukubagana n'okukola ki naye nga mumaze ebbanga ki so buli lwolaba omuntu nga mu butuufu akulaza embeera yonna gy'olaba nti mu butuufu akulaze nti sikwagala awo wennyini gezaako okukiwa chances nga 2 omukwano tebagukaka ne bonaakaba amaziga gabadde amazzi ne gafuuka omusaayi ng'omuntu takwagala era jagamba nti sikufiiringa naye munaagenda mu bakansalas ne babatuuza bano bannaalongo ne bababuulirira mujja kuddawo ewiiki egi era wiiki ey'okubiri muddemu mukole ki mutabuke be bosanga nti beefumise ebiso bakoze ekiro akwesiba kwekaka ku muntu tosobola kukaka muntu atakwagala however omuntu bw'abanga abadde ali awo ali nyuto tamanyi nti oba akwagala oba takwagala oyo asobola okuyiga they can learn to love you nga basinziira ku bikolwa byo naye buli lwonaagendera ku muntu owasizza amabina owasizza kitugaagala naye ago tujja kusigala gatwalanga mu mabaala kubinuka tujja sigalanga gatwala ku beach na ku maato bano abalala betugenda okuteeka awaka nga abafumbo bayinza okubeera nga tebatuusa yadde 50% ku ebyo so nze ngamba abavubuka muwase nga ekisookera ddala ng'omuntu osoose n'obaako naye ne weetegereza embeera ze sinakindi okumuzaalamu ku mwana towasa muntu gw'otazaddeemu ebiseera ebisinga bajja kwogerera sima wazaala omwana out of wedlock naye bajja byogera gw'ojja kumanya nti nina value for money so ekisembayo omusajja yenna ng'omenyeddwa omutima ebintu biringa 4 ku 5 byoteekeddwa okwegendereza ekisooka abamu amufuukawo addicted n'otandika okunywa ebiragalalagala n'otandika okufuuka lujuuju n'otandika okweyisa mu ngeri eyitaweebuuka si gwe asoose okukyayibwa ate si gwe asembyeyo olina okufuna self control n'omoving on kkiriza okaabe kkiriza ogrieving time ejja kutuuka otuukaawo weesekerera ogambe nti kale oba naliko ki ate omuntu yenna bw'akumenyanga omutima n'akkaabya ku maziga teri muntu mulala agenda kuddamu kumenya mutima ne bwe wali musanga oligamba olaba oli yammenya n'embigumira ojja kuba ofuuse immune ogubye ng'otegedde nti bisoboka era omuntu asobola okumuvinga on nze Aban Kojja simanyi oba bogera kumpa omukisa omulala katono nnyo waliwo ensonga 2 first of all entondebwa engeri gye twatondebwamu tetugirinaako mukisa wadde nga bamba ennaku zibagenda ne beekwatamuko ayayita alina hips n'azifuna naye era nange nnoonyako eri obuwanvu naye bw'ogenda era n'okompeyalinga 2 abafunye omukisa era ajja kugamba nti ekiri nakyo kyakola ki kyekisinga kaakati saagala tukwate Katonda beeyawunda obulungi tubakakkanye olw'obulungi bwaki naye omuwala ng'oli watondebwa bulungi nga wawundibwa bulungi ekyenjalo kyo nti ogwo gulinga mukisa okufuna abangi abajja mu bulamu bwo olondemu akola ki asaanidde kumeza malala kulowooza nti nno oli waggulu nnyo kubanga ensi eno ebadde n'abakazi abaki abalungi nga teri akyabakola ki akyabanyega amazzi kano ogenda kuteekawo awo ebadde n'abakazi abalungi abatakyalina bakola ki naye omukazi kubanga waliwo omukazi agamba nti nze omusajja eyasooka okunkwana mu bulamu bwange
era gwe nakola ki Wenakomako. naye waliwo kubanga kafaananyi nalongo ofunye abasajja 10 ago nga bonna bakwagala oba ontegeera buli omu ayagala kukutwala nga kiri gy'oli okutulamu ogambe nti kati kugana 50 ddala ani asinga okukola ki Omwana w'omusajja oli omuddugavu yantwala. nze nkakasa nti ogwo mukisa ate oluusi bw'otaba nnyo sayima oyinza okulemererwa okusalawo ne weekanga nga n'obulungi obwo bukuyiseeko nkugambye nti bw'obalaba nga bajja bangi ogwo mukisa ku katonda agukuwadde ofunye bangi nekola ki londamu ekyokubiri mu nzikiriza zaffe bayibuli tekkiriza mu sex before marriage naye nze mu ddiini yange ensonga lwaki nfukamira n'ensaba mba neenenya ku bibi byenkoze kale kolayo ekibi kimu kyoneenenya nga naawe okimanyi nti nkikoze eki naye nga tekitwa ssente za buvubuka bwo lwa nsonga emu naddala ti ku baana ab'obuwala kubanga omusajja oba oli mulungi oba omukazi w'omulungi ekyenkaniddewa tubalabyeko ng'alina mukazi w'omulungi naye ng'akola ki ng'ayenda babasajja tubakwase anti ensujju esigala eri emu oba oli mulungi ng'amata naye omukazi tewali kintu kibi bwenzi ku mukazi kubanga ate obwenzi bw'omukazi bupaapaala nnyo okusinga ku bwaki ku bw'omusajja batekyabatondebwa kakati omukazi at least omusajja aba tayenda aba ayaza baana anyway nze nina ekirowoozo kyange nti omukazi atandika okuyoya abasajja ng'alina omusajja gw'ayagala akola ki ayoya okubeera n'omusajja ng'alina omusajja gw'alina gw'ayagala mu bulamu bwe wabula ate era ng'omuntu omukulu at least mu mwaka alinayo ebiseera kale ati saawo oba oyonoonera kubanga kino ekintu kati kino kibatugamba ekyebono kiba kituufu teri kintu kibi nga kufumbirwa musajja gw'otamanyi kubanga singa it turns out oba ogenda kukola ki kubonaabonerayo obadde ogamba kinalo nga tumaliriza madde ntereza nti tetulina muntu gwe tukkakkanya kubanga eggulo bwe nalabye ng'okola n'atalina kabina abalala baakirowooza nti alina jerase kuba alina obuki kuba alina obubina wabula njagala kubaako abasajja amagezi gembawa bw'oba toli bize funa obudde oyiteko ku besti munde waliwa enateete oyiteko ekabalagala awo wali bbiya omungi ennyo olaba abaana abawala abalina obubina nga babuyisiza ddala wabweru kikuyamba okutegeera nti omukazi omulungi si kabina omukazi omulungi ndowooza yena bigambo ki ebimukola ki ebimuvaamu kigenda kuyamba otegeera nti ensi yonna eyina akabina gwe abatano boolaba abatayina be batono kubayina ab'obubina be basinga obuki be basinga obungi wabula bw'okozesa obubi akabinako n'otaba na bigambo biwoomu na bwongo bukuyamba kutegeera nti yadde nnyina akabina naye waliwo akayina ng'asula mu bbaala waliwo akayina ng'asula ku kkubo nako waliwo akayina ng'ali ku besiti eri anyirira okufa waliwo buli type abaana bali bashanana bannange nina neyantwalayo nga muwakanya nga ndowooza byayogera sibituufu natuuka wali nensanyalirirawo naye tewagenda mu vip nenzira mu mmotoka yange nentuula nekinneeyongera okutegeera nti buli mukazi wa bbeeyi nga yeepakeginze ne valiyu mu bulamu bwe oba ayina akabina oba takola ki oba tayina buli mukazi si wa bbeeyi singa weeragajjalira n'omubiri gwo n'ogamba nze nnyina akabina ensi yonna egenda kulaba akabinako owunzike nga g'otayagala g'otuttewa ewammwe kubanga walowooza kabina era gwe obwongo bwo bwonna nawe bwakutegeeza nti ffe tulina akabina buli muntu atulaba akabinako ogenda kukazinisa ekimansulo kubanga tewateeka value for your body oba ntegeerekese bulungi teyateeka value ku mubiri gwe era ojja kubeera owakabina atambuza ebigere ontegedde nga buli mmotoka embizi olaba mu kampala z'ovuma bwoga nti akamotoka ako kabi nga gwe tofunanko omukisa kuvuga kabi kakadde naye ng'ate olina akaki akabina lwaki nti teweepakeginga bulungi supermarket eba n'essukaali n'edduuka liba n'essukaali n'essukaali wa supermarket wa bbeeyi okusinga owa retail shop naye nga yenna akola ekintu kitya asigala yonna kkiro eri emu abawala njagala mwejjemu ebintu ebigamba nze nyina akabina abantu bonna bandaba bagenda kulaba bangi era bakukozese osigale woobadde ku bigere ebyo kubanga entegereyo tesobodde kuyamba kweyimirira sigadde nze naalongo shone muko omusajja omumpi mbeera wano naalongo nga tonnamaliriza tuli baddugavu nange ndi I understand ensi ekuze naye nsaba baddugavu twekuumireyo ekintu kimu abawala osobola okubeera n'obuwala eyo naye omuwala oyo gw'owulira nga y'ow'enjawulo ng'olaga mukaddewo banaye nsaba ekitiibwa ky'okutaga abasajja mu bazadde nti omuntu gwentutte era wandibadde olina okumala okumekinga shuwa nti bannaye tagenda kunjiwa ekyokubiri kino nga nkyogera sinatuka myaka gy'abazadde abo teri kintu kiruma muzadde nga kulya bintu bya mulundi gwakubiri nga tewali nsonga yasimba
kati yana bakwana abazadde banjawulo ze muzeyise mpijja temwafuna mukisa gumulabako ku bukambo bwe yali ayina wayitoyinza kuzza musajja mu lujjalu oba bituufu ekiyinza okwagaza muzadde okuddamu okulya ku bintu byo omusajja maybe gwayina yakubonyaabonya nnyo kati ng'ofunyaage obanga yafa ezo ensonga ezo okitegeera aina muna ebire bigamba abakazi bibagamba ne bagamba nalongo tabaagala njagala mbabuliro jalaba omukazi omumpinze nga buli kirungi omusajja akimpalira kuba namanya kikendi namanya ndi musajja bamufukaamirira ompuliriza omusajja bw'abaako ne kyayogera okakkana n'omuwuliriza ate bane bwaba mukyamu okuwuliriza kikkakatako mala omugambe nti naye wano oba tekyabadde bwekiti so si kubanga omusajja ayogera nga naawe okola ki kyokka nga bw'otuuka okusaba ebyetaago gw'obikola ki kali bwemuba mwenkanankana nga mu nnyumba muli basajja babiri lwaki obimusaba bigule abisangewo ategeerera omuntu ono gwe nnyine ngejja nyamba ku bizibu kyenva njogera nga naye akola ki nga naye ayogera abawala muvaliwinga nnyo emibiri gyammwe gwe tofaayo ne boonaba nga abantu bagamba nti oli mubi ogenda kubeera successful okusinga bulungi bewakula nabo lwaki ti bo obulungi buli yabagamba nti babuyina bamwanguyiza obatuukako yensonga lwaki balinga bobakola ki bobalaba ate mulekeraawo okubeera nga golowooza nti buli muntu akwana aba akwagala ojja kufiirwa omusajja abadde agenda okuvaliwinga mu bulamu bwo ng'akuyisa ng'omukyala onzunge n'agenda okugamba nti wansanga ndabye bangi naye nga ate ye yakusigula gye wali okola ki gye wali obeera sigadde nze muka omusajja wano emakindye owa anti-aging siramu buli mukazi aliyo ng'okuzeekuzeemu nga nze nze nyina omuzukulu ogwo naye wano bwe mba ntambula abanikojja mutuuza bubi nyina omuzukulu ogwo naye nze kolaba alina omwana wo omuto nyina omwana nga yazaala omwana munne bakubana babanyoko bewakuza owange gwe nazaala yazaala omwana fastiboni wange ntegedde bulungi naye bwe mba ntambula boyfriend babawalabo naye no sebo nalongo musini yafa otuulamu bwe mba ntambula abanikojja mutuuza obufofo n'asooka akyukamu eno nadde eno bw'ati obwedda Simon temumulaba bw'atuula nga ntunuulidde nane watuuse n'asalako okitegedde omusajja buli lwasalako nalonga atawo tontuusa kuba kubikalangoko ntwala omukisa bategeeza nti omukyala yenna ng'owulira obukadde obuwalana nga bwe mbuwalana nkubire simu leero mala n'oyiika jazi mugezeegezeeko paka nga mwataano nja kuyiika nga mukama akkiriza nti obukadde bukoze eki so si kubanga oli muwala muto myaka 3 ng'otunula ng'owaana nkubire simu ofune kanti egingisiramu ate si kabeeyi ka mitwalo emeka 5 ate kalwawo okuggwawo ate nga tubujjayokke bulungi ddala weeyagala osigale kuwoza nalongo olina omuzukulu nti ye nga takufaanana yes esimu nga togigabye enamba yange eri 0753636334 oba okebere ku platform yange ya TikTok nalongo shone nampija enamba yange kweri kale titulina nnyo bye tugenda kwongerako naye nga tuli basanyufu nnyo okubeera nga obadde otufollowinga katusuubire nti ofunye ekyokuyiga bigambo bibadde birungi nnyo tetujja kwongerako awo bisinga era byogeddwa ddingana mu luyimba taluwoomya essimu yange koba onfunira abanikojja bannange abatukubira amasimu essimu eno tugigaba lwa bizinesi naye olina kubira essimu kojja njagala kukubuuzaako wala n'omukazi omukulu eyankubira essimu myaka 5 nti mutabani njagala obeeko byonjigiriza nina akakadde yankubira nno omwana wange bamugobye nenga obankanone naye neŋŋamba jjajja ono nedda nga yeekuuta ekizigo kyamwokya nangamba jangu onjigirize ku bintu byosomesa ku TikTok nali sinoonya wakuwasana obadde okimanyi ndi waliwo abakazi mu bufumbo ng'omusajja yamukoowadda ng'omusajja okufuna obwagazi amala mutamiirira tubadde tuwambye programu y'omukulu nkubira ku ssimu eri 0753 44 04 68 0753 04 mu abawala otuvudde mu kitanda toleseewo yadde ka maapu ya Uganda kusuuka oli mukalu muzibu bino byakwerowooza Smith onoonyeza bulungi tontetenkanyiza ebyo byaggwawo dda abasajja nammwe bwe mutyo nze byange biwedde. We are out.